kijja kusobola okubawa ekifaananyi ekituufu okumanya nga bwena essaawa eno bakyayongera okuteekako amataala bakyawanika screens emizindaalo tebannaba kugiteekayo bagenda giteekayo makya nnyo enkya buli kimu kibeere nga kiri bulungi. Waliwo abazadde abandiyagadde okuba nti bajja mu kibuga naye ng'obaoliawo balina abaana abato. Siwagira muzadde atwala mwana muto mu kivulu. Omwana omuto bebi mu kivulu talina nakyala batalina kyanyumira. Siwagira muntu muzadde aleeta mwana mu kivulu. Music wa kiro wa bantu bakulu. But having said that, sigamba nti mwagenda kubaawo ekyesitta z'omuntu nedda. Omuntu aleeta omwana ow'emyaka ebiri omuleeta kuki? Omwana ow'omwaka omuleeta kuki? Naye oli bw'abanga muzadde alina omwana we wa myaka 15, 16, 18 oyo asobola omuleeta. Embeera security eri bulungi nnyo, ebigenda byonna ku stage temulimu byesittaza, temulimu kunamira abantu. Abantu Rema bamumanyi, ennyambala ye, endabika ye, agenda kubanga akuba muziki. Abantu bajje balabe Rema VVIP. Bali barricade nga bwe tuzze basobolera okuddayo okozesa washrooms ziri oba okudda. Doing all that okulaba nga tubawa time ennungi nga ba VVIPs. Cut off for the VVIPs. Now they are going to access where they are going to sit from using these stairs. Some are going to be seated here and the others are going to be seated down. Now we have a barricade running near where you see that door. I beg your pardon, from here. And it goes straight down. So the other side is what God did and happens. We are providing them seats. Nobody should stand. For those who want to sit, we are providing them seats. But without tables. They are on the high side. They can sit. We tried it, even up to the walkway. Abantu baba basobola okubeera nga bakola ki nga balaba. Enegenda kubeera holding area for Sheraton. Wagenda okubeera food tents, wagenda okubeera ebbaala. Service providers for food n'ebyokunywa. For the VVIPs. For the drinks, eri naye wagenda kumaayo serving points endala endala. Okutandika jjo nga tuliredde. Lwaki ngambya nti tuliredde okutandika jjo? Kubanga ffe waliwo ekitongole kye tuyita abakeesi oba intelligence babadde wano okutandika jjo okulaba nti wano wali watya mu ngeri y'ensecurity threat ki eri awo mu kifo ekyo. Kati okugamba nti tubadde wano kuki okutandika jjo naye ffe nga abakumaddembe tuliredde eno meeting gye tubadde naye ndowooza meeting y'okusatu leero nga ffena abakumaddembe tubaddemu abakumaddembe ng'abapoliisi abamagye bazze aba intelligence oba abakeesi okuva ku ISO SFC naye babaddewo mu meeting eno n'abakumaddembe abalala ne military police basintise representative nga twagala kulaba nti show ya mukyala Rema etandika ate negwa bulungi nga tewali obuzibu. Ate tugenda kuteekawo deployment ezanjawulo ngeri gye njogedde ku bitongole ebyo byonna bagenda kubeera wano. Lwaki tutaddewo SFC? Kubanga wano kumpi ne State House bo waliwo ebintu gye baagala tukiteeke mu nkola. Baagala tukiteeke mu nkola nga batulagira twagala kino ebeere mu ki in order.
kati naffe tugenda kukola ki okuteeka ebyo muki in order okulaba nti mu ngeri ya security tewali obuzibu. Kati njagala kukubiriza abantu abagenda kujja wano mujje nga mumanya nti security egenda kubeera bulungi. Batukulidde nti waliwo oluusi nga abantu bavaawo wano ng'eshow omaze okugwa nti waliwo abavubuka baterawo okunyagula amasimu awo gaali gye bayita gaali. Ku luno bagezeeko okujja tuliredde egaali gye bayisaamu abantu naffe tujja bayisaamu. Enkeera ojja kuwulira, enkeera ojja kuwulira. Tebagezaako okujja. Njagala kubalabula abo abavubuka ab'egaali tebagezaako okujja tuliredde tumaze okweteekateeka. Naye njagala just to clarify one thing, eno luguudo eno lya Nakasero eri wansi paaka eri Wekoma tetugenda kukkiriza paakingi ku luguudo. Wadoze ng'oli leeti oba osanze nga paakingi wajjudde oba kiki, waliwo abamu bagamba ndi VIP sisobola okupaakinga motoka eri mu paakingi ya UTL yoka entambule paka wano ajja kwagala apaakinga awo. Nedda, tetujja kukkiriza okupaakinga mu luguudo maddala awo eno gyenjogerako eno ya State House tetugenda kukkiriza ki motoka yena okupaakinga awo. Naye security egenda kubeera gulugulu. Abasirikale baffe kuva mu kitongole balwanyisa obutujju bebagenda kubeera mu mwanjo oba in the forefront okulaba nti buli omuntu yenna agenda kujja wano osooka bagenda kuyaza okuyingire kubanga namwe mumanyi ebiri mu lijjo ensonga yaki y'obutujju. Tesobola okugamba nti ndowooza katunyige eriiso limu abantu bayingire engeri gye baagala. Nedda, tuyinza okufuna ki obuzibu. Aba counter terrorism bagenda kubeera mu forefront okulaba nti bapolisinga event eno. N'ekirala waliwo ebintu ebimu tebajja kukkiriza byingire namwe nga ebiyinza okukosa omuntu maddala sharp objects nga akambe oba ekiso nga oba olina ebitalimbwa ekintu kyonna kyamu gyetusuubira nti eyinza okutuusa omuntu obulabe tetujja kukkiriza gwolengere naye wano. Mukulu Onyango, still waliwo abayimbi oba oli abo bayinza okuba nti bagenda kwerekera ku muyimbi waffe Rema naye nga bajja n'eggaali. Omuteesiteesi w'ekivulo kino atugambye nti ye yayise abayimbi bo beesuubira nti bajja kujja n'eggaali. Naye kasita omuyimbi azze oba n'eggaali ne gurupu waliwo namba gyatuwadde nti ye tagenda kukkiriza abantu okusukka mu bataano okuyingira n'omuyimbi omu. Kati omuyimbi ajja kulonda ono noono bateeka okukola ki okuyingira. Badde tusaba abayimba abo oba omanyi nti olina ekigaali sasulira abaana bo bajje bayingire banyumirwe baddeyo. Naye kasita ojja n'eggaali ojja kugamba nti owe namba eno omuteesiteesi kyakoze ki kyayagala oyingire nabo ba MCs. Omanyi ba MCs be batera nnyo okuwa omukolo okubeera wakitiibwa. Kati netwogera ku mukolo gwa Rehema, omuteesiteesi yatutegeezeza nti ngeri bagenda kubeera abantu ba VIPs, ba cabinet ministers, ba ministers, ba MPs, ba cultural leaders, bonna bagenda kukola kibeera wano. Kati MC agenda kubeera omu, ate MC oyo yetakyamuka nnyo muntu w'abantu, amanyi ebintu bya nnono, amanyi ebintu bya central government, amanyi ngeri ebintu bitambula, tegenda kuteekamu ebintu by'obufuzi.